Abatuze mu tawuni y'Ezigoti mu Ggombole Malangala emitya n'abatandise kafuwa okuzimbira ebitundu byabwe poliisi nga bagamba nti bagala okukiriza ku mulimu w'amateeka mu bitundu byabwe. Tawuni eno erina poliisi kyokka ng'ebizimbe byayo biri mu mbeera mbi ddala era nga n'abasirikale basula wabi nnyo nga kino kibawaliriza b'okwezimbira. Ssentebe w'Eggombole Malangala Mande Bwemba ayise olukungaana olw'amangu ku poliisi ndabikira ku n'abatuze nga bannyonnyola lwaki tebalina kutina gavumenti kubazimbira nga bo bennyini be balina okwekwatiramu. Kisoboka singa ebizimbe bisaanawo ne poliisi ojijjawo naye tekiba kyangu nnyo okugikomyawo. Togyetaaga olwalo nga tonazza musango, togyetaaga olwalo kuba tebannakuzaako ki, naye tomanya mugadaga atanafuta yevuma ki teyevuma ggwanga. Tulwanye ekitundu kyaffe, ekitundu kikula ate kigenda kukula nga nsujju. Abatuze bawuliriza ebibagambiddwa era ne bakkaanya okutandika okusonda ssente bazimbire poliisi amayumba esobole okubaweereza obulungi. Olukungaana lugenze okugga nga baliko n'ensimbi zibasonze mu buliwo ate n'endala eziwerako ne bazisuubiza. N'olwekyo nga bwe twogedde n'obudde nga bwe bugenze olwaleero tuli wano okulaba nti tunoonyeza tutya ssente, tukyusiza tutya ekifaananyi kya poliisi yaffe. Mbasaba twenyigiremu n'ow'ekikumi akireete. Olukungaana luno lwabaddewo n'abasirikale abakulu okuva ku kitebe kya poliisi Mityere ne basiimye nnyo abatuze b'Ezigoti olw'omutima ogw'okubayamba. Poliisi yammwe, poliisi eriwo okuteekawo mirembe mu bitundu bino. Bakama baffe be batugamba nti tebandeeta eno okukwata abantu kubatwala mu makomera, batuleeta wano kulaba nti tuteekawo enkolagana n'abantu. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.